goba bulijjo olowooza nti Muhoozi bamala kumusobya okwanukula bw'atyo kati naawe okyetegeereddeko wawe wamuvumye Wangadya wawe wavumye Muhoozi okwanukula atyo kibi ki kye wagambye Muhoozi okufaanana okukuddamu bw'atyo n'okugamba nti oteekeddwa okumwetondera kikuwa ekyokuyiga nti bye boogerako bannayuganda bye boogera ensonga ze boogera siziwaliriza bali kubanga babakuba n'okubajjako obulamu kati mwe muddeeyo ne mutuula temunnabasobya kuba temunnayogera ku mazima temunnabasobya kuba temunnalaba bulumi bw'abantu temunnabasobya kuba mubakolera bye baagala yennyini oyo Wangadya yayogerako n'agamba nti abannuupu oba bannabyabufuzi baleeta abantu abaagwa ku bubenje balowoozesa eggwanga nti NRM oba gavumenti etulugunya abantu oba ebitongole ebyokwerinda era twalabako omukyalo y'omu oyo ng'agoba pulezidenti mu maaso ge ku nsonga z'eddembe ly'obuntu zennyini ng'agoba pulezidenti Kyagulanyi ng'amugoba mu maaso ge nga ndowooza y'amanyi nti byakola byabwe ng'amanyi nti mubanyigiriza mwali ng'era nga ye alowooza nti mubali seefu ye gy'atudde kati kitegeeza nti bwe baba bakweyambisa okunyigiriza banno kkiriza nti by'osetinga binyigirize banno weesetingira era weesibira ntaano kikiri kyenkugambye nti olwaliro Dr. Besigye ali mu kkomera nti yatulanga nabo mu bisenge yatulanga nabo nga bateesa okukola bino tukole kiri tukole kyo tukole kino olunaku lwali ali mu kkomera mukyala Wangadya alinawo lipooti gye yakola ku byagenda mu maaso engeri abantu gye bakubibwamu akalulu engeri gye kacyankalanyizibwamu alina kye yanyega alina gwe yawandiikirako ku poliisi yawandiikirako ku magye na buli kimu na buli kimu tukwaniriza nnyo bwatulaba kwemboozi muyugi agange nze Geoffrey Mayanja nga bulijjo nyongera okubuuzaako n'okulamusaako nti webale kutugoberera era webale nnyo webalidde okubanga otambula naffe mu mawanga yonna gy'oli gy'osinzira okutulaba abanaffe abali bunaayira ne wano tubebaza mwebale nnyo mwebalidde ddala ndi wano ne chairman tuzze tuwayemuko ku mboozi chairman ali mulamu nnyo alyoke talina tabu yonna awaali soko nzikirize akubuuzeeko tutandikira awo chairman nsanyusa okulaba ssebo nange nsanyusa nnyo muganda wange Mayanja okubaako wano nate chairman Yasin kyembeera egamba kiyenze kyeno Yasin ndi musanyufu okubaako ne Mayanja olwaleero wadde nga ndi munakuwavu olw'ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe nga tekijja kutugaana kubeerawo tekijja kutugaana kwogerako nammwe tekijja kutulobera kubeera nti twerwanako mbalamusiza nnyo bassebo ne bannyabo yonna gye musinziira okutulaba n'okutuwuliriza twebaza nnyo obudde bwammwe bwe muteekamu naddala ku lw'eggwanga lyaffe twebaza nnyo byonna bye mweresa twala omukisa guno okusasira mwenna abalina ebizibu ebibatuseeko ebyenjawulo ate tusanyukireko kwabo abalina ebirungi byafunye byembuusabuusa nze byesikyamaye nti weebiri omuntu byasobola okuba ng'afunye naye ekirabo kye tusinga okuba nakyo kyekirabo ekyobulamu kiba kyalwana ate nakyo kukiba nga bakitujjako kusalawo gwe beera omulamu gwe beera omufu bwe bityo ne bwe bityo paka gye tunaakoma eyo nti agwe kati leero mulye abeeno temujja kulya naye nga byonna bikolebwa tulaba so tusaba tube nga twewaayo nnyo tusabe Katonda n'essaala tuziteekemu ez'amaanyi ate mu nsonga ezo atukwasireko nnyo mbalamusizaako nnyo mwenna nze tuwayeemu okay chairman waliwo tweet emaze okufuluma enkyalunaku olwaleero era nga tweet eno evudde wa General Muhoozi CDF ng'esinziira ku kiwandiiko omukyala kulya akakiiko ka human rights ka Uganda Human Rights Commission omukyala Wangadya Mariam yavaayo oluvannyuma lwa CDF okufulumya tweet ekwata ku Eddie Muto okuba nti yali amukutte olw'okumala ennaku ezaali ziwerako nga amaze okukwatibwa nga naye nga talabika General Muhoozi n'avaayo n'agamba nti yamulina mu basement ye n'ebirala byonna omukyala ono yavaayo n'abaga ekiwandiiko okuva mu kakiiko ka Uganda Human Rights Commission n'ategeeza bw'ati naga nti whereas Edward Rogers Sebufu also known as Eddie Mutwe has been in your custody since 26th April 2025 and whereas the commission is satisfied that
he is being unlawfully detained or restricted, this is to direct you to cause the immediate release of Edward Rogers Sebufu amanyidwa Eddie Mutwe from your custody, failure of which you may be liable for contempt under Article 53 nebidakawo of the Constitution. Kitego kyamuwa mutamangu ddala. Mutamangu. Kakati obuwandiiko obwo bwekiragira ekyo CDF kyamutuukako bakyaba nzo bakyakamutuukako simanyi kubanga Twitter nagikoze olunaku lwa leero n'ateekayo ebbaluwa eno ku mukutu gwe n'assako n'obubaka obufaanako obwo butegeeza nti role if these people value the lives we give them, they must never even think of sending me such a stupid capital letters, stupid letter again. This is their last warning. Naganti asubira apology oba okwetonda. I expect an apology. Kitegeeza nti apology bwetakolebwa ekiddako yalitwalibwa kuyiga olunyankole. Okusookera ddala abantu batunulidde ebimu ku bino ebiri mu kiwandiiko kino omuli nti eri obulamu bwe tubawa okubeerawo kwe tubawa gavumenti eno yegaba obulamu yetukiriza okubeerawo ekyo nga mbadde sikimanyi oba badde tokimanyi kimanyi okuva ku nze Mr. Mayanja abantu bano bali bapulaninga ebintu byabwe waliwo kye bayita setteeserezo we bateesezanga bakole bino ebirwaliro bye tulaba we babanga bateesa mwe mwabeeranga ne Dokita Besigye yabeerangamu okuteeseza embeera eno oba yamanya nti eriba bweti oba yalina gye yali ateeseza twogera ku kuteesa okwa emyaka egy'ekinaana nga bapulaninga kino kye tulaba olwaleero setteesereza eyo mwe mwali ne Dokita olwaleero Dokita simanyi oba yatuula kuteesa nti ye olwaleero yalibadde abeera mu kkomera sikimanyi kubanga ebintu bingi bitusemberedde kumpi Katonda yenga Katonda akoze omulimu gwe ne simanyi lwaki obwongo bwaffe n'emitwe tugimmye okulowooza wangadya ng'otudde awo lwaki tokimanyi tolina buyinza wangadya lwaki tokimanyi tolina buyinza era ebbaluwa ewadde ogiwandiikira ani CDF nga yenga gyondika nga yakulira akakiiko kalwana eddembe ly'obuntu yennyini oyo wangadya yayogerako n'agamba nti abanuupu oba bannabyabufuzi baleeta abantu abagwa ku bubenje balowoozesa eggwanga nti NRM oba gavumenti etulugunya abantu oba ebitongole ebyokwerinda era twalabako omukyalo y'omu oyo ng'agoba pulezidenti mu maaso ge ku nsonga z'eddembe ly'obuntu zennyini ng'agoba pulezidenti Kyagulanyi ng'amugoba mu maaso ge nga ndowooza y'amanyi nti byakola byabwe ng'amanyi nti mubanyigiriza mwali ng'era nga ye alowooza nti mubali seefu ye gy'atudde era ng'amanyi nti eddoboozi liye litambula ne ligenda w'ayagala kyali kikyamu ekyo kyali kikyamu era olwaleero nina ebintu byenja okusimamu abantu abamu nga babasindikira obubaka nti ffe tulowooza tutweyisa lwaki temutegeera gwe nga ggwe ani andagira okugamba nti omusibe oyo mute nga ggwe ani kati kitegeeza nti bwe baba bakweyambisa okunyigiriza banno kkiriza nti byosetinga binyigirize banno wesetingira era weesibira ntaano kyekiri kyenkugambye nti olwaleero Dokita Besigye ali mu kkomera nti yatulanga nabo mu bisenge yatulanga nabo nga bateesa okukola bino tukole kiri tukole kyo tukole kino olunaku lwali ali mu kkomera bye bateesanga ebyo tewali n'amanyidirwa n'avaayo tewali amanyi
tolina na buyinza bugamba oba bubuuzaako bamugamba nti nange mumutoba obumwogerere oba kebaloyabe oba ne kooti zennyini tezirina buyinza bumuyita bumulamule mu ngeri entuufu. Eggwanga lino waliwo abalirinako siteeke n'abatalirinaako. Omusajja agambye nti mwali badde mukungiriza nnyo obulamu bwe babawa. Yenge ebbaluwa ey'ekisiru bwetyo giwandiikira ani n'akugamba nti tokiddangamu ate era nsuubira okwetonda. Human rights ye gwe baddamu ebintu ebyo agikulira chairperson waayo gwe baddamu ebintu ebyo. Naye nga yali yayogedde oba yayogera okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'owakakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga. Ddi lwalimanya nti waatudde tateekeddwa kutuulawo? Ddi lwalimanya nti waatudde obulamu bw'abantu bungi bulina kye bwetaagawo? Ddi lwalimanya nti waatudde eddoboozi lyakozesa terituuka gy'ateekeddwa ddite? Ddi lwalimanya nti bino birina okukoma abantu obulamu bwabwe ne butabeerako nti waliwo abo bawa oba abo bajjako ku ddembe lyabwe ery'obuntu. So waliwo omanyi bagamba ekiri atabaala yakirya n'asigadde awaka. ekirya n'asigadde awaka. Bwe kabanga akaseera eggwanga nga lirina kye libanja naddala okulinunula lijja kukola buli kyonna kyonna paka ng'otegedde nti yeetaaga kununula. Bw'otunuulira kubanga njagala okutegeeza nti olwaleero kiki kyokyayagala okumanya nti embeera teri mu nteeko ey'Abannayuganda. Era ddala gwe lwaki oyagala nnyo tukakasa nti ammwe bye mukaaba byammwe naffe tuli eno mu nsi yaffe. Kye njagala okumanya wadde nga mukyalo ono Mariam Wangadya nti ayinza okuba alina nga bw'onnyonnyodde nti pulezidenti yagenda mu kakiiko n'amugoba n'ebirala byonna ne byeyayogera awo, naye ate bwe tuba nga tutunulidde kino aba yakoze musango ki okuwandikira CDF ebbaluwa okumugamba nti eri mutwe muto amangu ddala because enkwata gy'owamukwatamu n'ebbanga lyamaze mu custody yo kimenya mateeka constitution bweto si bwegamba ye nga ye kati aba yakoze musango ky'okutuka okumuwa warning eno n'okumulagira yeetonde. Yabadde akola mulimu gwe. Tuyingira mu kalulu akali mu mateeka akali constitution ne bakola buli kimu kaakagwa wanake Kawempe n'ebirala bikyali mu kooti tujja kutuuka yeeyo. Akalulu ke Kawempe twakakavaamu tukagendamu mu mateeka byonna abantu embeera gye baayitamu. Oyo yennyini chairperson wa human rights mukyala Wangadya ayinawo lipooti gye yakola ku byagenda mu maaso, engeri abantu gye bakubibwamu akalulu engeri gye kakyakalanizibwamu. Alina kye yanyega, alina gwe yawandikirako ku poliisi, yawandikirako ku magye na buli kimu. Bye tumugamba nti ne kino ky'olinga ky'owandi oli mu tteeka erifaayo ku ddembe ly'obuntu. Naye ate tulina kye twagala obeere ng'omanyiimu nti tolina ate eddembe lyo ate kwogerera ddembe ly'abantu. Okitegedde ng'ate yalwanirira eddembe nga yakulya akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu yakakulembera. Akalulu ke Kawempe katambula kati bakalaba. Nakalaba naliwo. Eddembe ly'obuntu lyalimu mu kalulu ke Kawempe. Okusinziira ku mbeera gye katambulira. Teryalinyirirwa. Abantu tebayiwa omusaayi, abalala tebalemalirayo. Otegedde? Kakati tetwagala muntu olowooze nti kati ye kye bamwanukudde bamenye etteeka abadde ku nsonga entuufu nga akakiiko k'ebyokulonda okufaayo ku bulamu bw'omuntu omu mu ngeri gye bamuwambamu. Naye ne yeerabira nti ani gwagamba naffenna bye tuba twogera muwozi tuba tetukedde kumuvuma, tuba twogera ku ddembe lyaffe, tuba twogera ku bwenkanya. N'alemaze abamu kyobadde okola ekyo kyennyini kyeyakoze kati kikuwa ekifaananyi nti tolina lukusa kwogera ku ebyo. Era naffe mukyala Wangadya nga tonagoba pulezidenti waffe mu maaso go bye tuba tutegeeza, tuba tetumusindikidde nga tumuvumye, tuba tetumusindikidde nga tumukoze eki, wabula tuba tumusindikidde ku lw'eddembe lyaffe byatuddamu byebyo. Tuba tuli mu bifo eby'enjawulo
ku lw'eddembe lyaffe tuba tuli mu bifo eby'enjawulo ku lw'obulamu bwaffe naye ne twesanga nga batukozeeko ebikolobero. So gw'oba bulijjo olowooza nti Muhoozi bamala kumusobya okwanukula bw'atyo kati naawe okyetegeereddeko waawe wamuvumye Wangadya waawe wavumye Muhoozi okwanukula atyo. Kibi ki kye wagambye Muhoozi okufaanana okukuddamu bw'atyo n'okugamba nti oteekeddwa okumwetondera. Kikuwa ekyokuyiga nti bye boogerako bannayuganda bye boogera ensonga ze boogera siziwaliriza bali kubanga babakuba n'okubajjako obulamu. Kati mwe omuddeeyo ne mutuula temunnabasobya kuba temunnayogera ku mazima, temunnabasobya kuba temunnalaba bulumi bw'abantu, temunnabasobya kuba mubakolera bye baagala, naye bwe munnaatuuka okubanga nammwe mulowooza ku bulamu bwammwe n'obw'abantu bammwe mujja kuba mumaze okubasobya. Kati awo weba mbooko weba basement ng'ogiyingira kati tubuulirawo gwe ky'obeera osobezza gw'okwogera ku ddembe ly'obuntu n'ogamba omuntu bw'oti ne bw'ati bamute ate oli n'anyiiga n'akugamba olina omwetondera. Bye bye tubeera tukugamba nti abantu abo tetubasobya. Bye twogerako bikwatagana ku bulamu bwaffe mu nsi yaffe. Bo ne balowooza oba ne babifuula emisango kati mmweyo gye mubeera ate ne tujja mu maaso gammwe ne mutugoba n'ogoba ne pulezidenti waffe. Okitegedde? Nze ndaba ayongereko n'okulaga kyategeeza ne kyali. Olinga agamba nti naye bamutwalako mu basement. Si kye ŋŋambye naye ŋŋamba njagala ayongere oba mu buwandiike oba mu action njagala ayongere okukulaga nti muli ku peegi ezanjawulo si ze ezimu. Ffe tuli banno be banyigiriza be batulugunya. Otegedde? Era nkukakasa nti tonnabanyiiza kuba tonnerowoozaako, tonnabanyiiza kuba tonnalowooza ku ggwanga lyo, tonnabanyiiza kuba tonnalowooza ku bootali nabaawo. Ne bw'onaalowooza ku bootali nabaawo obulamu bw'abantu bwe bunoobutwala ng'ekikulu ogenda kuba banyiizizza. Waliwo abantu abatayagala kutwala bulamu bw'abantu nga kikulu nga bw'obutwala ng'ekikulu musango gaguba musango. Gwe mbuulira Kyagulanyi yabbawa. Sina bwe mmanyi. Yali azaamaanyaani. Gavumenti emubanja omusolo. Yatembulawa. Akola human trafficking. Kati musango ki gwalina? Musango gwalina gwe kulowooza kwabo abatali waali oba kwe kulowooza ku bangi ne Uganda ey'enkya n'abaana baffe balibeera n'abazzukulu. Ogwo gwe musango. Ogumuvunaanya. Kati gwako kagundi wafunye yaaka Wangadya aka kamu n'oyogera ebitabasanyusa kubanga olumirirwa obulamu bw'abantu wagezezzaako okulaga ng'alumirirwa obulamu bw'abantu. Ebyo byakoze ekibi ebyaddiridde. So nga mmaliriza njagala nnyo bannayuganda mubeere nga mumanyi nti mu kiseera w'owulirira emiranga gy'otali nga gikaaba gy'olekera gy'oli manya nti naawe essaawa yonna ogenda kudda eri gye giva nga gikaaba gidde eno gy'oli gwe abadde luli tagiwulira. Okitegedde? Era baganda bange nammwe mwenna abali eyo buli lwoba ng'olina ky'okola ng'okikola ku lw'obulungi bwawo w'otudde lowoozaamu enkya nga waliwo omulala atuddewo nga naawe waalibadde olina kye weetaagaawo nga tukyasobola kwakisesingawo. Ebikolwa bino n'ebigambo ebyogera kuba nalabika omukutu ogumu ndabika emikutu egy'enjawulo ejja wano n'ebweru nga boogera ku bikolwa bino ebya General Muhoozi. Ebikolwa bino byongera kulaga ki kubanga kino kikolwa leero abantu boolyawo bamu balowooza nti oba okusinza ku mbeera nga gy'ataddewo wanabo kinaakyuka n'ogenda okulaba oba olyawo nga bintu bye bimu bw'abanga alubira okubeera omukulembeze w'eggwanga nga bw'alaga oba olyawo interest n'abalala bamukkiririza mu bikolwa bino binaamuyamba okufuuka ekyo kye yeetaaga okwagalira biraga ki? Babikola bo bagamba ki? Tusobola okutulawa ne tukubagana empawa ku kigambo ky'omuntu oba ku kikolwa ky'omuntu. Ng'eriyo agamba nga talabawo nsobi ekoleddwa ye olowooza ki ekinamuwaliza okubireka nga birinamu abasiima
birinamu be babituma okukola, birinamu abatalina kye babyogerako, birinamu abantu abakulaga nti ate wakiri enkyabeereye. Kati yakole ki? Okutuusa eggwanga lino bannayuganda lwe balikakasa ne bamanya nti eggwanga lyabwe. Okutuusa lwe balikakasa ne bamanya nti eggwanga lyabwe. Okutuusa lwe balikakasa nti abatudde okubakulembera oba okubafuga tabayamba buyambi. Ateekeddwa okubafuga ng'asinziira ku bo obulamu bwabwe balyagadde bube butya. Eggwanga lyabwe balyagadde libe litya. Okumanya ng'abantu b'amaanyi ne lwakuba tebamanyi buli ekikolwa kikolwa ku bantu ate era ne kiragwa bantu. Yes. Buli ekikolwa kikolwa ku bantu. Kikolwa ku bantu. Ate ne kiragwa bantu. Ako ge maanyi ge mukola ki ge mulina. So kakati bino ebyokulowooza nti asobola bw'akola ebyo bimwongerako obuganzi. Tewali nsonga lwaki yayirowoozezza okubakulembera ng'akola ebyo nga nammwe mulaze nti temusobola kukkiriza. Tasobola kusigala ng'alisitinze okujja abakulembera. Wabula okujjako oli wala tunuulira bw'ati n'alabamu elements eziwagira ebyo byakola. Kimuwaliza okubyongerako n'essubi okulyongeramu nti oba oli awo olunaku lumu asobola okubeera ekyo kyoyogedde nze kisobola kuyisa mu kamwa kange. So kakati byonna waliwo lw'okwata abantu n'obatuusa ku kisenge. Naye ng'amaanyi gaabwe bakyagalina naye nga kimu kyokka kumanya maanyi gaabwe naki kye balina okukola. Kati kitegeeza nti gwoba watondebwa ng'oli wakunyigiriza oddira n'ejjoogo lyennyini n'olyongerezaako olw'okuba bali bonyigiriza tebamanyi tebalaba tebalina bwogerero mu abatuusa dda ku kisenge. Naye olunaku lwe bamanyi obulungi tosobola kuddamu kukola bintu ebyo. So ffe tetumanyi kubanga mubaamutuma byakola tetuliimu, mubaayagala abeewo tetuliimu, mubasuubira omugaso gwonna mu ye tetuliimu. Kati tetumanyi ye byabikola kulumyani oba abikola kusanyusaani. Era ddala bw'aba ng'alina ekiruubirirwa ekyo ayagala kukulembera ki? Kampani, organization, nsi naye nga y'abaani. Yes, y'abaani gy'ogenda okukola ki? Gy'ogenda okukulembera. So n'olwekyo baganda baffe mwenna bannayuganda essuubi likyaliwo kubanga amaanyi mugalina, mubadde nago mugalina, mujja kusigala nago ebbanga lye munaamala nga muzuukusizza obwongo bwammwe. Ebbanga lye munaamala nga mukizudde nti tebabayamba buyambi okubafuga. Ebbanga lye munaamala nga mumanyi nti mulina okubeera nga muli independenti. Tokolera muntu yenna, tokozesebwa muntu yenna, tewegayirira muntu yenna, gwekola kituufu nga tomenye mateeka, omanye eddembe lyo ne bali abakunyigiriza bajja kuwaliza okukakasa nti olimanyi. Nga bw'olimanyi osobola okukuuma eriryo n'okuuma erya munno ne mwejuna mwenna n'omulabe ne mumulemesa. Ebikolwa bino n'ebyogerwa CDF tebigenda kutandika okukangatiisa ebitongole oba oli awo n'abantu ab'enjawulo abadde basobola okuleeta eddoboozi lyabwe ne bagamba nti ssebo kino kyokoze kikyamu. Tebagenda kuzibikira emimwa gy'abantu abo nga kitongole baleme kuddamu kuba konna kye boogera. Nga kitongole kikyo kyalinamu obwesige oba n'ebibiina ebyenjawulo katiga bwe ŋŋambye nti abantu ab'enjawulo okugeza bannaddiini abadde bakyagezako kuba nga bafulumya eddoboozi lyabwe. Mulimu n'abantu ababulijjo ab'amaanyi. Twalaba wano minisita wa justice omukulu Mawuni yavaayo naye n'akondeminga naga nti kyokodde si kituufu. Nti abantu ng'abo tebagenda kwongera okubeera nga kugamba ebikolwa bino ne okugamba nti bw'abanga Wangadya avuddeyo nabako ne kyayogera naddibwamu bw'atyo tebagenda kutiisa bali abalala nabo abali badde bagatako eddoboozi lyabwe ku bikolwa bino ebigenda mu maaso. Already baatya dda kubanga bw'oŋŋamba nti olwanyisa Museveni nga talina kuwa kifo obeera wakkiriza bwe kuba kwonoona mwonoone mwenna. Ndi ku mmawo bw'oba nga wakkiriza okukwata ekkubo n'osabanga Museveni emmotoka ogenda osumba abantu n'olyayo n'emmere, kiba kitegeeza nti gwe tokyasobola kutwala ddoboozi ly'abantu kugamba ku muntu oyo kuba oleda aboboozi baze okusalawo nti mukamaawo bw'aba ng'alina kyakuwa olina ky'omwetaagamu kitegeeza ensobi zaakola totawaana oba oliawo zaakola mwabijja by'omusaba byakuwa. So kati tewaliwo bweraliikirivu bugamba nti
olwokuba Muhoozi ayogedde bw'atyo abadde basuubira okwogerako bagenda kwogerako bagenda kutya badde tebakyaliwo bino tutya kubyogera ogwo amazima tutya okugoogera naye mwe bali aboogera abateeka eddoboozi lyabwe ekyokulabirako Sheikh Kiti eyo omukuba bavaayo ne boogera tulaba wano abamu ku basumba ne bafaatha abaddiini ekatuliki bavaayo ne boogera eri abamu kababalokola abamu abavaayo ne boogera kati amaloboozi gakyali amatono ago tegagenda okwongera okuzibikirwa amaloboozi ago gakyali amatono tugasiima gabako gye gakola naye omukulembeze naddala mu ezo institution ez'amaanyi wabawo eddoboozi yammwe muli kuŋŋaanyiza n'obutali bumativu ne mubulaga either mu buwandiike oba mu conference ng'eyo waliwo okweraliikirira nti abantu omuli ne bannaddiini batidde nnyo Museveni n'okusinga oba Katonda balinga abatamumanyi oba balinga ababuusabuusa nti baweereza ba Mukama Katonda otegera ekintu ekyo so nga bwe olaba mukuŋŋaanya abantu abo ne mubalyowo emyoyo mukkirize twagaleyokko ku ddoboozi eryawamu okuva mu communities ezo ez'enjawulo nga so oli kwesaddaaka kubanga ensonga eyo gye twogerako oba gy'ayogerako si ye ng'omuntu yammwe abantu mwe nate mmwe mulina abantu be mukulembera naddala otegeera so buli we muteekawo entiisa eyo nti mutya n'oli abongera entiisa n'abantu bammwe baba banafuwa so n'oli yalibaddeko waatya nti wano wasobola okuvaawo eddoboozi eri waliwo abantu be bakulembera wasobola okuvaawo eddoboozi kino ate oba oli atukwatibwemu ku nsonyi okikola naye Museveni mumugondedde nnyo mulimba lino eggwanga lyammwe ensi yammwe omusajja tali mu kampani ye kubanga n'okumwogerako oba tomugambye nti ffa oba tomugiddeeyo kisinti omukuteme naye yogera ku ggwanga lyammwe eryammwe mwenna tokkiriza ggwanga lino kutambula nga liringa kampani tokkiriza ggwanga lino oli kulitwalanga makaage tokkiriza ggwanga lyo oli kulifuulanga kibiina bannange eggwanga ddene tetulinayo ggwanga ddala wadde tugenda ffe olwaleero kubanga obulamu bwo emyaka gyesala ejyaffe kati saawa zino ssebo tuli mu bukadde nina emyaka 46 njirina egijjudde naye kati saawa zaffe tulaba kati ate ng'abali mu bukadde kubanga ensi okugitandika obulungi ogitandika myaka 4 wadde nga tubadde ebbanga lyonna twajjazedda kulya ku myaka 18 nemba nga mmaze okuba nti nkula n'ebintu nenge egyembitunulamu naye kati ensi okugitandika nti omuntu agitandika ku myaka ameka 4 nze sinnaakagitandikako emyaka 6 otege naye kati nebalanga aluddewo awangadde era kati bwe mba ntunuulidde kati ate ntunula wansi eno ndabira ddala nti ffe tetukyagiriko lwaki si lwakuba nti nno obulamu kwe tuteekeddwa okufiira bwakendeera oba bwakendeera naye bannaffe abatutambuza buli lunaku nga taasulewo taasiibewo okitegeera nga tosuubira na bulwadde kujja mu nsi wabula okujjako ebitalina bizibu nti accident wabula okugenderera kw'abantu abamu okubeera nga bwebajjako obulamu so kati bwe tugaana okulowooza ennyo bwe tukaluubirirwa ennyo bwe tutya ennyo abaana be bagenda okumaliriza be bagenda okubikola kubanga eggwanga weeriri wabi twerese bino bye tulaba wano olwaleero bye twagala ennyo tulowooze ku bulamu bw'abaana baffe eggwanga kiri banaabeeramu eryenkya kale ensonga zo nga tuzitadde ku mabbali bwe twogerera essaawa zino paalamenti ekyagenda mu maaso n'okukubaganya ebirowoozo ku bbago lya UPDF okulaba nga baddamu okukozesa abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye ababa basangiddwa n'ebyo byefaananyiriza ebyamagye okusinziira ku UPDF nga bwe yayagala ebyo byefaananyiriza ebya UPDF oba okusanga n'akakofiira nga kefaananyiza akamagye ng'ogenda buwezesebwa eyo oba osangiddwa na bbomu oba na mmundu oba n'ekyambe oba n'ejjambiya
n'ebifaananako ng'ebyo ensonga zezo bakyagenda mu maaso era nga lyaleetebwa kakati lunaku olwajjo babadde mu kakiiko k'amateeka badde mu kakiiko awo nga bamagye banjulayo ensonga zaabwe n'okubaganya ebirowoozo na biki byonna akakiiko k'amateeka naye akakiiko ako kalaze oba oli awo okusinza nga bwe nalabye kalaze obutali bumativu n'abamagye n'ekyo ekireetebwa oba oli awo so bigenda mu maaso tulina kuba tutunuulira ensonga eyo nga bweri nga bwetuuse ne bwetambula naye abantu kyebasinza okutunuulira ennyo omanyi tutunuulira nti kyekisinza okubeera ekisukkulumu mu ebyantu bye batunuulidde tukubaganyako ebirowoozo kakati palamenti waliwo kyereeta ereeta ensonga y'okuba nti nno ekibiina ekiri mu mateeka wano mu Uganda eky'ebyobufuzi nga kiwandiise kiri mu mateeka naye nga tekiri mu mukago oba mu byegattira okuli NCF National Consultative Forum ekibiina ekyo bwe kiba nga tekiri omwo bwe kiba nga tekiri ne mu iPod nti kigenda kubeera nga gavumenti ekiwa buyambi oba ensimbi ezikiyamba okubeera nga kyeyimirizaawo nga bwe kirambikirwa mu constitution nti ebibiina bino gavumenti ebiwa ssente ezibiyamba okwebeezaawo n'okutambuza emirimu gyabyo kakati nti ebibiina ebitali wano bigenda kubeera nga kusinza ku bbaga erigenda okuleetebwa bigenda kubeera nga tebisobola kufuna buyambi obwo kakati olunaku olwajjo palamenti sipiika yawadde omukulu Honorable Mathias Mpuuga akadde era ne bamuwa leave agende asokola okunoonyereza okulaba ng'aleeta ebbaga eryo nuza yagenda odireeta bwe mba serabidde so bamusindise mu leave kakati wadde okubaganya ebirowoozo nga bagamba nti mu kiseera kino Mpuuga y'omu ku abo abali ku opposition abakulembeze abantu abamu buli bayinza okuba nga bakkiririzaamu kati nga bagamba nti lwaki sa mukadde nga kano ate bamuwa leave nga olw'ensonga n'okuteesa ku nsonga ya abantu ba bulijjo okwesibwa mu kkooti y'amagye ebbago lino ate n'asindikibwa ate era mbu okusinziira ku mbeera nga bwe yaliko Coffee Bill era mbu era kumbiira kyumbiira kyali nga bwe kyekimu bwe kyali kati nga bagamba nti kakodyo kyakali awo wakati awo chairman ensonga obadde ozigoberera webale nnyo muganda wange Mr. Mayanja njala kutangazaamu katono ebibiina byonna biri under NCF kakati ne wabawo n'enkola eya iPod kiri mu constitution ng'ebibiina byonna okuva 25 ebyaggulwawo biri under NCF kakati ne bayiyawo ekya iPod bibe nga bisisinkana byogere batuulemu bakole biki ebyetaagisa wano watambudde watya okuwabula kw'ebibiina ebingi okwegeyamu gwe wano oba kino ekiri mu buyinza bino bikulemye ffe tubadde twalirowooza bwetuti ne bwetuti ensonga zonna kwe bakola ebintu ebyo olaba nga zaali nnungi nti kati nga bonna tunulira nga mulina ambulera mwe mwegattira eyawamu nga bonna federation mu bayimbi kakati nendo NCF nayo ye ambulera ebibiina mwe byegattira mu Uganda otegedde ekintu ekyo so kakati nga lyali badde ng'eddoboozi liyite eyo okitegedde kakati ne bongeramu ekirungo ekya iPod okuba nga biteekeddwa okutuula ne biba nga biwuliziganya nga kino kikoze bubi kino wali badde okikola otya naye ne byakyuka kati mu kukyuka kwa byonna tulina gavumenti zino ez'abankuseere zikyesigamye ku buyambi okuva mu mawanga ag'ebweru badonors abo naye nga bo beerimbika nnyo mu demokulasi buli wabalaba wano NRM ne balaba wano FDC ne balaba wano NUP bo balowooza nti demokulasi waali kakati demokulasi bw'abaawo okubanga iPod eyo yali efandingibwa ba Netherlands nekyemmanyi bajjamu enta oluvannyuma lw'okuba nti tezikyakwatagana waliwo kye bayita NCF nga bw'okyogedde NCF eyo byebibiina ebisubscribinga nabyo byonna mwe byegattira kati ne wabaawo
iPod we bituulira ne bibanga bikubaganya biwuliziganya biteesa biba n'enjogerezeganya ye iPod kakati iPod eyo nga mu NCF ekibiina kiba kiteekeddwa okuba nga kirina funding gye kifuna olw'okuddukanya emirimu gyakyo kakati naye nga bakugamba kati bo kye baagala baabanga bamativu nnyo nga wadde oli mu NCF naye nga ng'oli memba mu NCF naye nga oteekeddwa okwetabanga ne mu dialogues ziri iPod kakati NUP bwejja egaana okwetaba mu iPod oba okuwuliziganya ebibiina okutuula ne biwuliziganya naye nga biwuliziganya ku ki biwuliziganya ku oba NRM yeri mu buyinza eno ensonga ogikutta otya wano tukyuseemu tutya mwe mubadde mulaba mutya yeyali badde ng'enjogerezeganya naye mu ekyo nga bo baakikyusa bo baagalamu kifaananyi kino ekiraga demokulasi eri eva obuyambi nti mutulaba tutudde Mwami Museveni wali Kyagulanyi wali kitegeeza tubadde tuva kwogerezeganya tuna bye tukanyizako na demokulasi abukadde demokulasi abukadde demokulasi oyo mu kubukala gwe tolina buyinza kubanga sente ziweebwa gavumenti obuyambi bwonna ba donors buweebwa gavumenti gwe tolina buyinza kugamba nti nze njagalako bwekiti okuggyako gavumenti kyebeera esazeewo nti ekibiina kigenda kino nekino ekibiina kikola ki kigende na kino kakati abamu kubalengerako ewala nga President Kyagulanyi ne Nuupu bagamba naye nedde ekifaananyi tetukifunamu ekyokutuula mu iPod bali be bafunamu naye nga zino sente ez'ekibiina kino mwe beegattira mwe bali memba NCF zo nga bateekeddwa okuzifuna mu tteeka baba bateekeddwa okukola kyo zifuna ziyambako emirimu gy'ebibiina ebyo okweyimirizaawo kakati nze ngamba bwe nti ekyo baali baalwawo nokirowoozaako babijjewo ne sente bazitumme ne sente bazitumme bazimme ebibiina ate bina bineyimirizaawo bitya nga sente bineyimirizaawo bitya okulwanyisa Museveni gwe oba olaba aliredde okulwanyisibwa azimbe oba yambeko abamulwanyisa ebya demokulasi tebiriiwo kubanga eyo ensonga gye twogerako ebeera nga mu nfuga erimu demokulasi wadde nga gwe gavumenti ojagala ogikwata naye nga abantu balina ddembe wakiri kwebyo bayagadde okwesalirawo otegedde naye kakati gwe mbuuza nti gw'olabamu kerementi konna mu Museveni okugamba nti katukole ebyobufuzi ebirimu okuwabuligana ebirimu okuvuganya ebirimu abantu okubeera n'eddembe gw'okalabamu kakati sente akuwazaaki ezimulwanyisa lwaki ngamba nti situze ekimu ku kyejo ekikyatukuumidde mu buno obusibe kwe kulowooza nti tulina kye tusobola okukolagana nabo ne tutuukiriza ate ffe bye twetaaga buli kantu konna buli mukutu gwetaaga tuguveeko bagutuggyeko kumaanyi oba mu kukkiriza tube nga tusobola okubeera nga tuli mu kunyigizibwa okw'enjawulo tube nga tusobola okukola ki okwerwanako Museveni tajjangako sente mu gavumenti y'Obote kumulwanyisa lwaki tusuubira okujja sente mu gavumenti ya Museveni okumulwanyisa kyali badde beta nga ddembe lyaffe nga tulina privileges zetufunayo naye bwe kiba nga kiganye nga yoli agalabanga amakaage nga ne mutabani yasobola okugamba nti gwe nja kutta kitegeeza naawe kiteeke mu bwongo obwo nti gwe boolaba ebintu nti bya ggwanga bya nsi kitwale nti nedda bali bakirabanga maka gwe buli w'osongako buli lw'obabula buli lw'obaako ky'olowooza ku ntebe ku governance ku ggwanga obeera olina boonyiza kati gwe kiteeke mu mutima omanye nti ffe tusaba ku lw'eggwanga naye yamanye omusabi byawakawuwe kati bwe tumala okiteeka mu bwongo tuba tujja kuba tuli basaale obutakaaba nti ate mu gavumenti tewavuddeeyo funding eno mu gavumenti tetufunyeeyo kino musale amagezi bwe muba nga mulina obuzibu buli kintu kitukaluubirire musale amagezi tusalire wamu amagezi tulabe tukijjamu kitya nga tetwagala buyambi bw'oyo ate gwe tuyita ekizibu so kakati awo nze oba bazijjawo oba zisigalawo naye nga nze kyensinga okwagala ekikulu nze saagalawo nkolagana nabo teweetaagawo nkolagana yonna wakati awo saagalawo nkolagana nabo nze kyenjagalawo lutalo nabo lwaki tulina bye tubavunaana tulina bye twagala okutereeza oba okukyusa lwaki tulowooza nti mu myaka 4 baganya okuwulira mu mwezi gumu osobola obbawuliza
mu myaka ebiri esobola obbawuliza nga ne kino kibasiikudde emmeeme ekyobwa obusente butono nnyo naye era manya nti boba yalaba nti bukuyamba. So kakati tuteeke mu mitwe gyaffe ekigamba nti tetukyalina mu bulamu kyetwagala kubanja Museveni. Gwe buli wolyanga omubanja yabanga gwogambye nti mpa ekikopo ekyo okuva ewaka ewuwe. Buli woyibaako kyoyogera yabeeranga alowooza nti ono aŋŋambidde ku mwana mu maka ewange. Okitegedde? So ebyo bye tulina okumanya tujja kufuna engeri y'okusobola okwerwanako nga tetulina ssuubi walala wala tumanye nti tukoze tutya. Era wano we ŋŋambira nti buli kyonna ky'olina oba ky'ofuna waalibadde okiteeka ogw'omuwendo gw'ofuna waalibadde oguteeka ku kutereeza ggwanga lyo nga tonnalowooza ku kuzimba bisanyusa gw'omuntu kubanga twayogeddeko lwali tugamba nti ekiri atabaa kikira nasigadde awaka era ne tugamba n'okugamba nti engo ng'etuuse ku kyalo weba eri abantu bali suubira oli bwe mumalawo gwolowooza edda ku kinga eri abantu gwe kusonyiwanga bwe batenda kutuuka kusala amagezi mu ttengeeyo mwenna mugitte kakati bino bye tuwuliramu essanyu ery'eddakiika kwerimba nti tugenda kusanyuka mu nsi erimu abaalemwa tugenda kuba bulungi mwene ensi erimu ate abatalina pulaani tukakase nti tusitula abantu bonna tukakase nti tuzimba ensi yaffe tuve mu bintu ebyokulowooza nti obuyambi tugenda bujja gye bali ate betulwanyisa kubanga singa ebadde gavumenti nga bamanyi bakulembera ggwanga kibadde kyangu naye eri kampani ate bamanyi yawaka maka ga muntu so n'olwekyo tetulinayo obuyambi bwetukola ki bwe twagalayo. Ensonga ya gundi ya biru bano kwesa abantu ba bulijjo ba civilian mu koti z'amagye ndaba kirese nnyo okusika omugwa mu parliament awo nalabiko ne Katuntu awo ng'agamba nti abasajja basoma banazi PhD banazi masters bategeera nnyo naye olumu bategeeza nti oba yabadde nganga nti olumu babulwa okutegeera kyakyo kibadde kifaananyizako bwe kityo nga toyinza kugamba nti fine okutta omuntu ne bomu nti kituufu oyawesibwa mu koti z'amagye kubasangidwa n'ekisa ekitemu ekyobutemu bomu mundu gulunedi zino biki byonna byonna ebifaananyako bwe bityo naye kati toyinza kugamba muntu nti ayambadde akakofiira kefaananyiza ak'amagye kale katugambe era nayogera n'okugamba nti bereti ez'abanuubu nogenda natoyo omutwalo muwezese mu kkooti z'amagye nti oba omusazi oba ne ovulo nti okuba nti ovulo n'abamagye bazambala kati kyefaananyiza nti omutwale awesebwe mu kkooti z'amagye n'agamba kikyamu nnyo nnyo nagamba nti bano abakikola nagamba yetunulemukko kugamba okusinziira ku bonabona abakakikongo babadde nga balaga obutali bumativu ate ng'era waliwo n'okusika omuguwa mu kusoma ebbago lino twalaba nga abamu bagezzaako abali bavunanyizibwa mu kulitebolinga nga bagezako kulyesamba mu palamenti awo kati gamba nga etteeka lijja kuyita etteeka lijja kuyita kwagala butayagala era oyogedde ku Kantuntu tolowooza nti ebyagwa ku Kavule yabimanya naye yabyogerako ku kitebe kya NUP gwe buli woosirikira wooteekeddwa okwogerera ojja kutuuka ekiseera ng'oleeta eddoboozi yo nga teriwulirwa waliwo ebibadde biteekeddwa okukolebwa okuziyiza ebintu bino n'ejjooga eryo naye ebbanga lye mumaze nga musirise olwaleero ne bw'oyogera ebifaanana bitya ensi tegenda kuwuliriza wadde okukkiriza ate tekigenda kutaasa amaloboozi twagaagala bifo nga bino tebinnabaawo olwaleero tetwagala okifuula ekinene nti bagenda kusibira ba civilians mu kkooti ngeri abamazeeyo emyaka 4-5 tonyeganga era tetwagala olowooze nti kipya nnyo kubanga walabyawo amagye seba amagye ne poliisi bye bisiiba ku kitebe kya NUP tetwagala olowooze nti palamenti yanjawulo nnyo etagenda kujjamu magye kuleetamu nonsensi waabwe watunuulira kampeyini zonna zaggwako nga wonna Kyagulanyi asalawundingiddwa amagye na poliisi bibadde bibeerawo babadde tebannakuliraanakaawo obadde tonnabyogerako mutekeraawo okutwekalizaako n'okwogera ensi ebalabe
naye nga tejja kubawulira ng'ebintu byonna byapeninga mulaba. Ekyo si kyekizito ennyo ky'osoose okulaba tekijja kusinga myaka 5 gy'owulidde nti abaana abo babadde bagenda mu makooti nga basivilian mu kooti masho nga basivilian nga si bannamagye. Totendereza nnyo ngato gye bagambye nti bagenda gigazetinga ng'ekyambalo ky'amagye. Nedde engatto ezo z'olaba balwanira zibadde zirinnya ku nsingo z'abaana, ku nnyindo, ku maaso n'okubajjamu obusajja. Bwe bibadde mubadde temwogera ne basuubira nti bye bakola birungi era mubisiima. Then musirike, temutulimbalimba musirike. Lino eggwanga ligenda mmwe omutwe eggwanga lino ligenda mmwe ebirowoozo bibali wali nti kaisinga nze mbadde Kyagulanyi awo, nga mu nsi mu obuntu bwammwe bwe mwagalamu butono nnyo nti singa nze mbadde Kyagulanyi awo, kubanga ebbanga ddene muzze nga mulwanyisa Kyagulanyi. Otegere nga n'abamulwanyisa mubalaba naye nga temwogere. Olwaleero ndowooza bw'okubye ettooki n'olaba ng'abakusemberedde ng'abasemberedde abaana bo kuba bigenda kujja mu ngeri yakuwaayiriza. Naye nga biri mu tteeka by'osobola okuziyiza eri mu paalamenti yammwe nga n'amabi gonna bwe gazze gayitamu nga gabayitako nga temufaayo, muvaayo n'okuzina ne muzina. Otegeera? Kakati eryo etteeka si gwe musumaali ogusembayo ku bulamu bwa bannayuganda. Si gwe gusembayo. Naye bw'oba oteekateeka ng'oteekerateekera Nuupu, ng'oteekerateekera Kyagulanyi, ng'oteekerateekera abaana b'abantu, jjukira ku tteeka Mbabazi lye yaleeta ery'enkuŋŋaana. Yatuuka n'alaajana kubanga ye yali alikolera bali Order Management Bill eryo. Yatuuka ekiseera n'alaajana ng'alituddemu likwata ye. N'okutuusa olwaleero obulamu bwa Mbabazi tebuddangamu kubeera nga bwe yali yabuseetinga. Kyava ku ekyo ojja kusanyuka ng'olireeta otule bulungi mu katebe ogaane n'aboogera. Tolina mwana wo mu ndowoozayo alowooza kikye ajja ddigwamu. Togenda kubeera awo wooli lubeerera ensi esobola okugwa mikono emikyamu. Ate buli kintu kyonna ky'okola mu mutima omubi ng'okikola gwe olaba wano oli seefu naye nga tofudde eri kigenda kukosa kitya. Njagala kubuulira constitution eyo giraba ey'obusiraamu mubajje mwafugidde abantu. Constitution eyo yakolebwa nga bali abagikola balina obuvunaanyizibwa bakola yaabwe, najja abayita mu nkwawa n'agitula mbalaajanya ebbanga nga be baagikola. Yes. Yabayita mu nkwawa pa n'agenda n'agitula n'atula mu birowoozo ebirungi bye bakola, ebirowoozo ebirungi eby'oku mmeeza eno n'agituula mu bba ne balaajana nga kye balaajana be baakikola baali bakyekolera. Otegedde muganda wange. Kakati olwaleero gwe sinduukirirwe emmeeme osanyuke nnyo olye n'obusungu kubanga bavuganya Museveni, okwate peeni owandiike kibbiiru ng'ekyo. Omwana w'omuntu atamanyi mmundu, atalinamu kwefaananyiza, atalina training yonna, bamukwate bo bamutwale we baagala olw'endowooza yaabwe. Gwe nga tonnasanyukira ebyo byonna byonna, lowooza nnyo ku ebyo bye mukola. Mubikola muli mukasiikirize, bagenda basindika mu musana ng'akasiikirize ng'obusana tosobola kubuuka sengenge gwe mwateeka ku jjano mukasiikirize ng'ate be mwakakolera akasiikirize abo be mwakolera omusana guli ng'akasiikirize be bakalimu. Mubajja akyunyizza mu constitution yennyini gye bakola nga tebamubaliddeemu. Kwenda ojja kusaagana ensi. Katonda ono alina engeri gy'akolamu ebintu bye. So kakati biirwa esaagadde nnyo gyogerako gamba nti akawaayiro kano kali nze njogera kyonna generali ekirimu kasita kiba nti kigamba nti
eyeefaanaanyiriza ekyambalo oba ayambadde ebibuzaabuza abalala nti wakukwatibwa kuteekebwa mu kooti masho nga kyekibaluma mukitwalireko ne ssente mukigabireko ne billions and billions ng'ate munnayuganda ye ayagala kumutereereza kyangu nnyo okutereeza wakola twabakola ki n'ogulirira omuwendo omunene okukuyambako kunyigiza munnayuganda n'okaluubirirwa omuwendo omutono ogumuyambako okubeera omulamu. Chairman nga tumaliriza mbadde nsaba otukubireko toki nga bulaba omusango gwa Nalukoola n'omukyala Nambi Falido w'NRM abajulizi batandise okubeera nga abajulizi ba Nambi baleeta bawerako naye batandise okubeera nga babasoya ebibuuzo nga baloya ba Nalukoola Elias nga babasoya ebibuuzo by'okumukumu naye abantu bagenze balaba oboolyawo ebituli mu bajulizi bano n'ebirala byonna. Simanyi gwe omusango okyagula bwe otyamu just mu dakiika emu bbiri tulina bbiiru mu kooti mu parliament tulina omusango mu kooti gwe tulinamu interest enene bintu biba bisetinge busetinzi mu musanda ng'ensi eraba Farida Nambi yakubwa akalulu mu musana ng'ensi eraba nga kamera zitunudde bwe ziti n'okuculumpanya ne kulema electoral commission newalizibwa okulangirira wajjojja obujulizi nga mwalina interest nene nnyo mu kalulu ako nene katuuka okubanga mmwe mulina n'ebitongole bikalangirira ne bikalemwa kati era ekyo ekifo mukyagazaaki kyekirina obuwanguzi bwammwe kyekirina ki politics ono bano gwe bazannya bw'oba weewaddeyo n'oyagala eggwanga lyo n'olowooza mwangu nnyo kakati gwe mbuulira interest y'ekifo ekyo mbuulira amakulu gaakyo ekyetaaga ekikirimu eri abantu abo nga bawangudde siiti eyo okuggyako okulekawo ekintu kyabwe batuuke wano bafuule kooti bize ne bannayuganda baagala okugutandika okuguwulira biri biyitewo otegere so kati nze obuwanguzi mmanyi bumu Nalukoola yawangula n'alayira bino ebya kooti mmanyi tebalina bujulizi busobola kumujja mu parliament naye basetinga ekiseera kyabwe kibalina okuwulira omusango bulina kuguwulirizibwa baguwa vibe mawulire gonna gali awo eno mu parliament waliwo ebiyitawo so kati sagala kutunula bwe ntyo ng'abadde tali ku nsi byenzize ndaba byenzize njiga mu myaka gye mmaze byenzize tunulya nzize njigamu otegedde so musango gwa Nalukoola bwe bamala bbiiru wali nga bakugamba nti oba Nalukoola aguwangudde kati ate mudde ku ssanyu liri muleme okusaawo embeera oba okuba nti mujagalala tweyanzizza nnyo tweyanzeege chairman Yasinga esanga bwatyo basirengedde olwaleero twagala ssebo tubaleke riri wano tugenda kwebaza okuba nti badde batulaba era ssebo nayo tukwebaza olwokutufiisiza ng'akadde nojja nobake ensonga z'olambika okulaba nga eggwanga biri babitambula n'ensonga endala era ssebo tusaba tujja kulabagana olunaku olulala lwonabokkiriza okujja tubeere nga tubayamuko ku mboozi nange nsanyuka nnyo okubeerako nammwe ne gye mukomye okubanga mulaba ebintu bino okuwabula kwammwe kukyabulamu nzija ne mbalaba naddala abakomintinzi abo n'endaba endowooza zaabwe tulabe wali ensobi naye tetusuubira kuba wansobi okuggyako olulimi okuseerera naye tetusuubira kuba wansobi n'okuba nti ebitubeerako biba bingi ne mu kaseera ako kennyininyini ffe tutambula tuli bafu otegeera mbeera esobola okujjaawo mu budde ng'obwo noba nga tokyali ggwe mubeere bulungi tubaagala nnyo mweraba